TV kindly please osobola okusharinga ne ku Facebook ntaddeyo kati ne ku Facebook ntaddeyo essaawa zino breaking news amawulire genva okufuna amawulire genva okufuna essaawa zino ku kitebe basazeeko muntu yenna nga oli next ku kitebe tetunnamanya nsonga kanziremu nkube naye ku kitebe bali mu kusala breaking news Madam Sara bali mu kusala gate y'emiryango abali ku side so omuntu yena police oba maje Madam Sara okay batulaba ku Mapu Media TV gwe bobo ndaba essaawa zino office za president zizindiddwa side eriko president bagezezaako kukona gate ne balema bali mu kusala wetwogerera wano abali ku kitebe side mwebereremu n'okubeera nti kati bino bye byaddala twabagamba tutandise maje ne police bali ku side eya presidential shoot ku kitebe ekya National Unity Platform ekamocha Makerere ku side eya president gye bali era abaana abamu bakwatiddwa tetunnamanya cause naye ekyo ye breaking news abatulaba ku YouTube ne ku Facebook ssaawa zino mbawa breaking news tubadde ku program yaffe endala naye gano ne gajja mu ssaawa zino wembagambira essaawa zino ekitebe kya National Unity Platform eky'Emakerere Kavule kisaliddwako amaje ne police era bali mu kusala gate eri ku side y'ekyemmanga ewali president office ewa president office ewa president so abaganda bange abali aba media kindly please notify mutekeeyo kati kubanga gundi zonna emikutu gyonna ngikozesa gwe bwoba kwoli sharing message eno ne baganda baffe aba media bakitekeyo sharing abaganda baffe aba media bakitekeyo nti National Unity Platform main offices headquarters Makerere Kavule zisaliddwako bali mu kusala bakona gate okuyingira ku side eriko offices za president reason unknown naye gwe buli ali okumpi ali ewantu wonna embeera yakwebereramu we don't know why they have just now message simu jenfunye eri gundi nyonyonyo okuvira ddala ku ewa secretary wa president yennyini yantegezeza essaawa zino zennyini so kindly please anyone around there mwebereremu naye nga n'ekirala banaatubeerezanga mu kwekweka mpaka ddi so gwe bw'oba osobola oli ku side yonna tetunnamanya kiki baleese naye nga bali mu kusala side eriko president side mujjukire tulina gates eziwerako ku kitebe kya National Unity Platform tulina gate eziyingira nga 4 naye gate eyingirira ddala ku presidential shoot ku president's office ewatuula president ne secretary general gate eyo bali mu gisala police n'amaje the reason unknown we told you nti this is 2024 ebisinga bigenda kuba bizibu mukko ebigenda kwawukana mukko kubiri so abali ku Facebook n'abali ku YouTube breaking news eno muri mu jifu na buterevu tewaliwo kwekwasa nti ate waliwo atakitegedde ali Uganda nga oli bweru nga tolina omuntu ogwoyagala okutegeeza kindly please soka omukwasaganye essaawa zino ku kitebe kya National Unity Platform kisaliddwako kamale okubaako wano omulala gwe muntu wano gwenkubira ndabo oba abadde akyaliyo being is Saturday bazinzeeko kiro kino ng'omuntu yenna atamanyi kigenda mu maaso National Unity Platform offices zingiddwako ekiro eky'essaawa zino Roni oli luddawo ekitebe bakisazeeko bali mu kusala gate ku side ya president so gena mu group buli wa media yenna ateekeyo gundi eyo breaking news giteekeyo kubanga sirina bwenjiyingiramu kati essaawa zino so baganda bange abatulaba ku Mapu Media TV
essaawa wenzijidde live mbadde live ku side ya YouTube mbadde nina program gye nakozeeko ko nga ngimaliriza nga bwe ngattako ogundi ebintu ebirala nga bwe mbadde mugigoberera naye ne wagwawo kino ekiguddewo mbadde nina okusooka okuyimiriza programu eri ate nswikinga live eya video zonna gwandaba ku side eno nandaba ku side eno mwenna kwe muli bye mbagamba biri kati currently I've just received the call unknown reason but Namagye known people but unknown reason they have bazze ku kitebe ekya national unity platform bali mukusala basose kusalako masanyalaze basose kujjako masanyalaze ze bantegeereza basose kusalako masanyalaze then bwe basazeko amasanyalaze ne batandika tulina w'abakumi tulina woki naye batugambye nti waliwo abaana abamu be bakutte so kind of please bwoba oli kuside awo webereremu embeera yonna yonna eri awo tetumanyi kiddako naye embeera bwetyo bweri saawa yakwebereramu guno omwaka gwaddala guno omwaka gwakujjako kizepa guno omwaka gwakujjako kizepa linnya eryo sikozesangako bukyaŋambaawo naye guno omwaka mulalamukko nabagamba guno omwaka mulalamukko so embeera bwetyo bweri kindly please share this message kindly do whatever abali mu groups muteekeeyo message nziraba wano ziyiika naye sirina bwe nzikola naye kasita nsobodde okubeera nga nsobola okubawa breaking news okuyita ku Facebook ne ku YouTube gyonna gye muli ate then maze n'okunotifyinga abaganda baffe bonna aba media yaffe ya president nti kindly please nga amangu ddala nga president yakafuna award gye mulabyawo video era ngitaddeyo aba YouTube mugirabye mbadde njizanyaawo president agitaddeyo bw'oba tonnagifuna genda kuwa president gyeri president afunye award abadde amaze okwebaza nti tagifunye ku lulwe eya documentary ena agifunye ku lw'abantu era y'abantu abaasibibwako abaakubwa n'abaabuzibwawo so that is what bwe kiri essaawa zino tugenda kwongera okufuna details zonna tulabe ki ekigenda maaso abasajja bano tetumanyi lwaki bazze kiro tetumanyi lwaki bazze president aliiwo tetumanyi lwaki bazze ku Saturday kye baagala okukola tetukimanyi bye baagala okusuulawo bye baagala okukasukawo tetubimanyi naye nga kyonna kikiri kuno kutya kano katengo era live eno bayinza okuba nga bali mugiraba bwe muba mugiraba ffe tubeera notified essaawa yonna yonna essaawa bwe ziba nga zakulabisa bwe tuyina essaawa yonna kyetufuna aba media kye muba mukola muteekeyo message mu gundi wano audio tetulina bwe tuzikola wano tetulina bwe tuzifuna wano audio naye gwe muteekeyo gwe buli akole breaking news ateekeyo tulabe ki anything abasobola okuyambako bajja bayambeko mu time eno kino kyembadde nakabagamba live gye tubadde twakakola badde nakabagamba live nti how many of you are ready for this? How many of you are ready for this? Are we ready for sharing the message or we are ready for action? So bwetyo bwe tuli embeera bwetyo bweri waliwo wano kandala. Yes madam sir. Baneiba kati bazi okay mukama okay mukama mulungi naye kati essaawa okuba mbadde ndikwala ti gundi zonna YouTube ne Facebook kwe tuli live tubadde tugezaako okukuba omulanga abantu bakole ekibadduka okay
tweyanzika. Okay, amawulire ge tusemba okufuna essaawa zino banneyiba bwe bawulidde omulanga bawulidde okukoona buli kintu kyonna bagenza okulaba nga nezi map zimaze okunotifyinga banneyiba bakuŋŋaanye n'abantu abamu bakuŋŋaanye mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda mwebale nnyo ekyo kye twagala banneyiba bakuŋŋaanye n'abantu abawulidde omulanga ogwa speed kati geti embalemye eya wansi ne bajja babuukire eno waggulu ewali bendera naye bagenza okulaba nga wansi tebalina bwe babuuka basirikale nga balina n'emmundu abantu bakuŋŋaanye ne bawoggana why lwaki mukola bino lwaki mumenya offices nga bannannyiniyo tebaliiwo so era yessimu eyo gyenva okufuna so ndowooza buli kimu mubadde mukiwulira bulungi nnyo oyo gwenva okwogera naye ye secretary wa president so sources muzitegedde kwe zivudde n'embeera tetumanyi oba banadda bagezezaako okusala gate eriko president wayitira wennyini kubanga president ayita kwena ayita ku ndala ne bagikuba bagezezaako okusala n'ebalema ne baagala okubuuka kati abantu we bayiikidde abantu we babuyise embeera bwetyo neerabika nti ebayinze ne bakwata galagala w'emmundu zaabwe ne beeyongerayo mbeebaza nnyo nti bwe tujja mutera okwanguwa ne mujja bwe tujja mwanguwa ne mujja embeera bwe tugikola ne tuyita nga mujja ate nga musharinga message eyo abantu mudduse mangu ne mutuuka ne mutaasa embeera kakati bwe baba nga babadde basala ekitebe essaawa zino ekiro bandidda n'ekiro tulina okwongera security n'okwongera okwebeereramu we shall retrieve the cameras and see what in fact biki ebyebaddewo basoose kujjako masannyalaze basoose okugajjako nga balowooza they can access naye national unity platform nga ndalamukko national unity platform ndalamukko so mwebale nnyo abatambuza message as soon as nga twakajja abakatwegattako tubadde breakinga national unity platform ebadde ezindiddwa abazigu ate abakutte emmundu nga basirikale ba poliisi n'abamagye baawano babadde bagezaako okusala kufulu ekiro kino essaawa zino wenzijidde ku live woogirabira wano eddakiika 12 emabega babadde basala offices za national unity platform naye nga ate bayina n'emmundu amangu ddala secretary wa president yankubidde essimu okusobola okulaba nti tukola alaamu ey'amangu era gye tukoze ab'okumulirano badduse mangu ne bagamba lwaki mukola bino nga bannannyini kifo tebaliiwo n'abantu abalala we bajjiddaawo abawulidde ku maapu ng'aleerejja ne basobola okubagoba emisinde basobodde okubagoba emisinde bwe bafudde eri wansi geti ng'ebalemye bantegeezeddwa bazze eno waggulu ng'ewali edduuka ewali bendera balinnye waggulu ne wansi w'ekikomera ekyo wala okwekkata so embeera bwetyo bwebadde the people have heard the nani bakiyita batya people have heard the mulanga the siren bakiyita batya the whistle the what kyonna kyoba oyise enduulu bagiyita batya kati no enduulu sigimanyi enduulu bagiyita batya whistle ngimanyi naye nga abantu bagezezzaako bwe batyo ne bakola byonna kye bakoze mbeera ffe we are at we are every time we are set ate guno omwaka mulalamukko guno omwaka mulalamukko so embeera bwetyo kati tetumanyi kikye babadde bagezaako essaawa yonna abasajja abo bajja kujja ku kitebe okuplantingawo ekintu kyonna mujjukire nti bujingo bakamukuba amasasi twawuliddekoko ono simanye yeyita looya ono w'amatu ow'obummonde ku matu male mabirizi twawuliddeko bano abantu aba NRM nga bagamba nti bujingo abamukubye bayinza okuba nga bannupu kwegamba n'otunuulira amagezi g'abantu nga amagezi g'abantu babatundira ddala amagezi gaabwe ne babawaamu obusiru so embeera bwetyo bweri essaawa yonna we have to be more vigilant ne baganda baffe mwenna ababeera ku kitebe mubeere more vigilant nti essaawa yonna abasajja bakasuka ekintu ate enkeera ne bajja ne bakola search
so mubeere more vigilant. Nawo wanupu byakyukamu tomala gajja nti oyingira mu kitebe byakyukamu tojja nobeerawo n'ogamba mbusimanya ate nze ndi wanupu bwenzija nnina gayingira ate nze baŋŋaanye bya protocol. Jangu gwani sayininga mu kitabo ogenda kulaba ani njagala onnyonnyole we tuli wazibu nnyo oyinza okulemesebwa okuyingira munda togamba mbu ate nze ndi wanupu ekitebe kyaffe security yesooka kati ebirala byonna ne bigenda mu maaso. Jangu waliwo asikaali sayininga mu kitabo office kijolagamu olina appointment togirina ozze kulaba kitebe bajja kukukwasaganya nga bwe bakwasaganya ne tojja mpitewo buyisi nze ndi wanupu bajja kukukasuka ebweru. Wano wakwebereramu abasajja batuyiya tubayiya abasajja batuyiya tubayiya. So embeera yonna waliwo agambye nti abo abakuŋŋaanye tewabaddewo smartphone era tujja bibawa kubanga nabino mbibawadde era tujja bibawa ate era tuyina ne CCTV camera. So fe waffe biralamuko si byammwe bya bujingo nti mulaga ebiwundu bya ku ssimu omuntu oli naye awo ate era bannayuganda muli ndiga temukyalina ndigoba mulina bumyu butegevu n'ojja omuntu omulabeko obulwadde bwe n'ekiwundu kye baamukuba n'olabira ddala nti baamukuba ekiwundu n'akugambira ddala bankuba ekiwundu ate n'ajjayo akasimu n'akulaga naawe n'okanula amaaso n'otunula ku ssimu. Oba bannayuganda ate tusiriwadde n'otunula ku ssimu naye ng'omuntu ataakulaga yeye asobola n'okulaga naye ng'akulaga ssimu nti kati wano nafuna ekiwundu bwe nafuna ekiwundu tali bweru nno nti abikuweereza oli naye awo yabikubikkulya n'obikubikkulya n'otunulya bannayuganda nga basiru busiru. Wamma tudde ku nsonga eno ekitebe kya National Unity Platform babadde bakisazeeko naye abantu banguye mangu bwe tukubye enduulu ekitebe kya National Unity Platform badde bakisazeeko naye bwe tukubye enduulu ey'amangu babadde basala gate eri ku side ya president gate president mwayitira okudda mu office ze naye abantu bwe balemeredde ate ne bajja babuukire side eno ne bajja babuukire ku side eno. Abaana baffe balabye emmundu ne beesega ne baagala babuukire eno ku kikomero eno naye ng'ate kiwanvu tebalina kati abantu bwe bakuŋŋaanye ne bateekako abantu munoonyaawo ki wano bannange kakati na zino omulanga gwe tukubye abantu ne bayokya omusubi. Si bwe tubadde bwe tutyo bwe tubadde. Nsigadde kawano kandoginge mwongere kamera ku kitebe kamera weeziri mapo ataki tukyayongera kamera weeziri ezirabika n'ezitalabika kati security ku kitebe weeri kamera zemulaba weeziri n'ezitalabika weeziri zinvisible weeziri so embeera bwetyo weeri embeera ku kitebe weeri kamera ku kitebe ate na kuffe abantu tulina okubeera ku kamera. Side eya YouTube gyensigadde wabaddewo programu gyendi mukola abali kuno mwenna musobola okugenda mugende ku Map Media TV waliwo ebinyuma Map Media TV YouTube channel waliyo ebinyuma sotovaako okugamba nti Map avuddeko jangu gyendi ku YouTube era Map Media TV kindly jangu ojja kulaba tubeera mu studio tulina bye tukolakola naye tubadde tulina okumaliriza bino. Genda bugenzi Map Media TV era nga bw'okiraba wano Map Media TV YouTube channel subscribe onyige n'akadde obe ng'otulaba nze ngenze nzizeeyo eri ku YouTube channel breaking news ewedde akuume.